Olidde bubi nnyo ekyokuba nti ekivubuka ekyo kya Alien Skin baakitadde ne batasooka kukivugayo kkowaakira akeezi oba oli awo akaaka nga bwe nali nsabye naye banaaba nga alimuko ku magezi ng'amagezi gazze kyendowooza nti kiyinza okubeera ekizibu magezi okumudda mu mutwe Alien Skin bw'aba nga alimukoko ku magezi nga n'asobola okujja omutima omubi okujjawo okumwagaliza omuntu omusibe omwaka mulamba mukomera ng'omanya ebiri mu kkomera nsiriko oyogere gwamala ennaku bbiri n'envayo ninga akanyonyi enviiri wakayana bukayanyuzi kusa naye omusajja wammazeeko n'enviiri ogamba nti bemba njogera ku Alien Skin basagala kintu kintateganya ntereza ne ku kkooti kubanga senga teyali Abitex singa Alien Skin gwe mulaba wano singa taliiwo Alien Skin oye mukulu Abel Musinguzi abasinga obwoni gwe tumanyi nga Abitex omutegesi w'ebivulu bw'oba mujjukira Alien Skin Abitex yategekako Alien Skin ku ssagi eri eyaliwo nga Palasa amukubye bw'oba mujjukira Alien Skin yalina Sheno ate eri Palaso naye n'abeera Kishunga omutegesi waayo yali Balamu Barugahara naye essaawa ya kakati ekyaliwo simanyi ekyatuuka between bano ababiri buli omu kabwanango ne munne era owulira ebigambo ebiva mu kamwa ka Abitex agamba nedda si musanyufu yadde n'akamu okubanga basobola kuta Alien Skin amangu ago yeeyongerayo n'aba nga akunnyonnyola ensonga ze era ekivubuka ekifujjo era abantu baali gumusayidi nti baalese ne bakikuba naye ekyafuula Alien Skin ow'ensonga lwaki tutudde tumwogerako lwa konsati gye namuteerayo ennaku z'omwezi 9 bali kwa kutano gwa mukaaga eyo konsati ye yafuula Alien Skin omuyimbi era Alien Skin abantu bagenda ku Freedom City kumulaba nti ayimba bulungi bagenda kumusaasira Alien Skin ekyamufuula kye baali bamulabamu kyekyatwala abantu ku Freedom City baali bamulabamu ki yagenda ku stage ng'ayimba byonna mu bikole netemukola ki temuvuma Bobi Wine abantu ne bambala ne bamwambaza ekintu ekyo tufunyeyo omuntu waffe atulwanirira Abitex nga nze mutegese nga sayidi eri waliyo Palasi yamukuba oluyi ensi yonna ng'emumanyi nti ye famire ya NRM ne tutuuka tufuna ebiwayi bibiri ekiwayi kya People Power n'ekiwayi kya NRM ekya Palaso wadde NRM Palaso kubanga nzijukira ebiseera bye yali alina concert ya Love Fest webale nnyo kuba bamumanyi mukulu we wa NRM obutali musango Alien Skin bannayuganda ne bamwambala omwana waffe era yali atambula bulungi nnyo byonna mu bikole naye temuvumanga Kyagulanyi Alien Skin ne mutegera konsati ye gye ndowooza nti mu byafaayo eyinza obutaddawo mu Uganda teriyo konsati yali ejjumbiddwa nga ya Alien Skin ngirangidde mu nnaku 4 abantu abaali bazze Freedom City bagigala ssaawa 8:30 abataaliwo bino mbibajjukiza Freedom City ejjula ssaawa 3:00 abantu ab'essaawa 10, 11, 12 bonna tebajja baali mu kkubo nga ntugigala ye concert mu byafaayo kyasinze okulabwa mu byafaayo bya music industry era teriyo muyimbi mu Uganda yakikoze kuba bato ya Bobi Wine ne Bebe Cool bagiraba naye yalinga 40% Alien Skin yali 100% seringa uto yasinga twalina mboli kisabira tukigala Alien Skin nafuka Alien Skin nagenda okutegeka Alien Skin nga simanyi luyimba lwe bangamba lugambe nti yayimba City ya Danger wali tulumanyi nali omanyi abaana abo waliwo n'omwana ow'omuzabibu yani Tom D abaana abo abayimba style eyo baali bangi kati nga simanyi ana alukola ki aluyimba natandika kumugoberera nga bamaze omubalula oluyi ne bangamba byonna mu bikole netozijjukiza nga loko down yimba kyolo City ya Danger nani City ya Danger zali nnyimba bbiri ne pate kakati Alien Skin
taddamu okwerimba mu bulamu bw'ensi eno. Mbuki Namulabye ku interview emu yagambye nti ze byenkoze mu music nze omuziki gwange omweyino talina muziki gwonna gwalina. Abantu bamuwagira lw'ekyo kifaananyi kye baali bamulabamu ate bamala ne bakimwambula. Alien Skin bwe namala okumutegeka concert n'afuuka omuyimbi asasulwa ssente. Era yayingira mu byafaayo ng'omuyimbi akyasinza okusasulwa ssente nnyingi nga bamuwa millions 15, 18 waneeka. Waneeka abantu abakikola ekyo bayimbi babale. Eddie Kenzo yabadde akikola ekintu ekyo okumuwa ssente nnyingi bwe zityo butereevu nga Kenzo ayimbira meka kati ng'asituka ne millions 15 kuba asituka ne bandi ye. Okay. Ofuna bulungi. Alien Skin ng'akola emirimu ku lunaku olwa Friday n'akola emirimu 3 millions 45 mu byafaayo bya Uganda tewali muyimbi yakikoze. N'agenda ku lw'omukaaga n'akola emirimu 3 millions 45 n'agenda ku Sunday. Ongobera bulungi esimu yekubakuba akantu n'ettawaanya owulira bulungi. Mu byafaayo ng'omwami oyo akola millions 10 weekend mu byafaayo bya Uganda kibadde tekinaba kubeerawo. Okay. Alien Skin n'amera amalala. Sijja kugamba nti malala ye naturally kivubuka ekyo kyatondebwa tekirina mpisa za mbuntu ate kirina n'amalo mangi ate amalo tekagenda kivaamu. Kyovola n'abadde njala bakisibeyo emyezi 6 ku kaaka. Oba oli awo ekkomerero ligunjula. Omwami oyo y'omu ku bayimbi bwe twava ku Freedom City n'afuuka omuyimbi asasulwa n'abantu ne batandika n'okutandika weebale nnyo n'abantu ne batandika n'okuwa amakulu ennyimba ze naye nga bagamuwa lwaki ali ku sayidi ya people power. Ekyo kkiriza obagaana people power waliwo abantu nga bw'obeera ku sayidi yaabwe weebale nnyo olina okufuuka ensonga ate waliwo okubeerayo n'otabaako makulu g'okola. Alien Skin n'afuna bookings y'omu ku bayimbi abakyasinza okufuna bookings ennyingi okuva wabweru w'eggwanga. Kyenkugamba kiri okuba nti kyatondebwa kirina amaalo n'okutegera kwakyo kutono. Ne bamubookinga. Waliwo omukyala musawo yankubira essimu n'angamba Nyambo oyogere ne ku Alien Skin ajja nnyimbire ng'amuwadde ssente zaali mu millions 2 n'okusoba. Ekivubuka ekyo ne kiyiwa sho nga kimuweereza ne drop. Omukazi yali musawo. Omukazi yankubira essimu ng'akaaba n'agamba abbe nfunye stress ntomedde n'okutomera Alien Skin andeetedde stress. Ssente z'omukubi w'ekyeyo zimanyi millions 20. Omukazi n'alinnya n'ajja wano n'agezaako okuwaaba ne bimulemerera n'addayo ne yeekuŋŋaanya. Omukazi oyo n'asigala mu mabanja. Promota Jobs Link era aganya okugenda n'ensituka n'envuga emmotoka yange mu nkuba n'engenda ne munnyonnyola. N'akwata akasawo ke n'akateeka mu kiwato ne muvuga ne mutwala Entebbe. Eyo sho yagiyimba ku lwange. Sho ezaddako zonna n'amiisinga ennyonyi n'akola amalala atwala abantu sho zonna abantu b'Ebulaya bonna so ne zibasala. Era bali mu mabanja omulimu gwe baakola baagana omuwawaabira baasalawo kumuwawaabira wa Mukama Katonda. Manyi omuntu agenda n'agamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye naye buno bukamunye bumusanga bufiidde kuwaya oba bufudde ki bikolimo. Alien Skin n'amanyiira abantu bonna n'amanyiira abantu bonna. Tiyakoma ku ekyo ky'okumanyiira abantu ng'omuwa millions 5 n'otandika okulanga n'agamba koolo mwansanga sitegeera mwongereemu millions 3 ng'okwefuula nga yeefudde ali waggulu w'amateeka. Bapolomota be twadda wano awaka ng'ojje kati ab'ebweru bo ne bamuteekako ekikookolo ne bamubaaninga butaddamu mupangisa. Nabagamba teri omuntu alina ssente ze ategeera asobola ziteeka mu Alien Skin. Talina tawa abantu kitiibwa tamanyi kitiibwa kya ndagaano ekituufu kyamanyi sikimanyi. Ne tudda awaka wano odda Mbulango njagala katono nnyo ne tudda awaka n'amanyiira abantu bonna bapolomota bonna era bonna fayiro bamaze dozikola. Era gwatanaba kukola fayiro nga Alien Skin yayiwa shoyo nga mulowooza nti takwatibwako yakitegedde nti akwatibwako. Yalimanyidde abantu bonna naye nze yamufuula omuyimbi nange n'avaayo nange namumanyiira. Mbadde njagala okubuuza nyina mpereza akamesejjo nagamba nti Abitex eyo sinimu gwe yeemwogeza
olw'okuba Abitex nti baakuma Nkwakyo festival olutalo we luva. Kino kankikugambe mu Uganda mu Abitex nzenze kakwata ejjinja n'endinyiga n'elijjamu amazzi. Okwata ejjinja n'olinyiga n'erikaaba amazzi. Alien Skin nga sinaba kumutegekera concert ani yalasobola okumuwa millions 2. Nze na making Alien Skin okumufuula kyali. N'eki ebyamutuuseeko nabiragula ennaku z'omwezi nga mwendogo nga 8 ogw'omwenda 2023 ne mugaba bagenda kukwata bakutwala Luzira bakusibe. Manyi lwaki abasajja abakulu babayita abalogo ffe tulengera ebiba bigenda okubeerawo. Alien Skin nze namukola concert gye namuteekereyo ebyafaayo. Era abantu bonna bannenya nti gwe tuleetera ekisajja ekyo ate nga kye kituufu. Era abantu bonna babona lwakubeera nze nti nasitula ekivubuka n'enkifuula ensonga. Si bigambo byange, bigambo bya musajja mukulu Abitex Musinguzi oba Abe Musinguzi asobodde okubanga abannyonnyola alina ensonga ze ng'omuntu owaayi tomunenya buli omu ebeera opinion ye nga tuvuddeko eyo ye Tamale Mirundi Junior ate ayambalidde full figure. Jjukira full figure yavuddeyo kubanga complaininga ku mukulu Salim Saleh yayogedde ebigambo bingi era nga bisongovumuko ng'alaga obutali bumativu kwebyo naddala mbw abayimbi. In fact yayogedde ne King Saa nti yamuwa omuliri gw'ensimbi ate nga tamuwagira bingi nnyo naye Junior bw'atyo naye avuddeyo kubanga ayogera ku nsonga eyo. No salenga wendi wadde okumuyisaamu olugaayu genosale tabayitangako. Omusajja ne mumwewuubirako mwe mulowooza tabakoowa ne muwandiika bipropose ebyekifere. Njagala sente za kuula linnyo, njagala sente za nziku, empanama ennuma. Omusajja n'atuuka n'obbagulira nikaze mwambala. N'ogende wa genosale akugulira empale y'omunda lwiri awe tutuuse. N'owandiika proposal genosale agulira ennika. Nze nava ku bantu temuswala muswaza buswaza lwiri awe tuli bannange. N'ovuga amafuta ogende eggulu nga okimye sente za nnika. Kyokka genosale musajja abonyebonye n'eggwanga lino. N'olowooza balina ebyamakulu bye bagenda omugamba. Nze nagende wa genosale nanga Junior olaba abo bonna abatuddeawo sina n'omu gwe neetaagako ne banneesibyeko. The man told me nga General yaŋŋamba Junior olaba abali awo mu ttenti nabagobaagoba dda. Omusajja ne mumwewuubako Kulisimasi etuuse genosale naye alina famire ye era munoonya we mumwesibirako. No ye planned mulekwa naye munange mukambwe muko nga wokiwulidde era kasante omanyi nabo balina ensonga zaabwe. Kasa Furufiga yayogedde kati Junior naye avuddeyo n'ayanukula tetumanyi kiki ekinaddako naye nga alina ensonga ze. Jjukira era yavuddeyo n'aba ng'atangaza ku nsonga z'abayimbi nti munnange mbu waliwo ababadde tebawa Eddie Kenzo respect nga bamuyisaamu amaaso nti ke kaseera okuyiga nti Eddie Kenzo ye president w'abayimbi ate era nga ye senior presidential advisor on creatives. Wama General Fabasiima byokoledde eggwanga era tuli mabegago abayimbi weebale kuba tugobera. It was too much. Nga gulu efuuse nga katale. It was too much. Bagende ewe Eddie Kenzo. Era president Eddie Kenzo nakubidde ku ssimu. Buli muyimbi atakusaamu kitiibwa goba. Si gwabazaala. Bino ebiyimbi ebyewunza ndi wa Bobi Wine ndi wa Besigye goba. Tukoyera hypocrites. Buli muyimbi atasaamu Kenzo kitiibwa. Kenzo, you have the powers to chase them. Bakuggyeko akamanyiiro. Gwe president waabwe ekibatwala eggulu kyeki. Omusajja abawa ssente ne babagulira ebidongo. Webiryawo buli lwakubiri abaana bayimba beefuula ab'ekitalo nnyini. Temuyina ssente mwefuula ab'ekitalo temuyina mpisa
kati Kenzo gwayina obuyinza. You have the power. Tandika okukola omulimu gwo. Eddie Kenzo mpulidde, start doing your work. Omuntu yenna akuyisaamu amaaso goba. Abayimbi baddemu nko ku mpisa. Tebiina ssente n'empisa zibibuze. Ne yali abagumiikiriza abakooyi. Tebiina njogira. Bibabuka bubamusi. Wa Kenzo gye tubaagala mu office. Bw'aba taliiwo mulinde. Olwo olugezigezi lw'okkuba amasimu. Halo Jeno, Kenzo simulaba ojja kumulaba. Omuyimbi atalina namba ya Kenzo ginoonye. Mumanyira nnyo abantu. Oyo Kenzo teyasoma kati ye mukamaawo. There is a difference between education and knowledge. Okusoma n'amagezi byawukana. Si buli eyasoma nti ategeera. Ate si buli alina diguli nti mugezi. Alien Skin kye yabagambye. Intelligence, knowledge and education are different. Bisatu byawukana. Obwongo okusoma n'amagezi byawukana. Kati kyekiseera abayimbi buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Munoonye Eddie Kenzo waali. Olwo olugezigezi lukome. Abayimbi mulina olugezigezi for nothing. You think muli ba senior citizen in this country. Ensi teri ya ndongo. Uganda teri ya ndongo. Wantu tulina basajjoni abakyusa emitima. Tulina basajjoni abakyusa obwongo bw'omuntu. Tulina na bbaluwa yerosi mukubanga oli ku hiti embuzi zakutudde olooza kya kitalo. Muddeewo Eddie Kenzo. Koyo olugezigezi lwamu. Wali Makindi mutundu we tubaagala. Noso omuyimbi tamanyi na kuwandiika linnya lye. Buba muwadde biliyoni. Yaso ye plandi mulekwa abasinga obungi gwe tumanyi nga Tamale Mirundi Junior yasibwate wavuddemu omwasi naye nga tukyali eyo waliwo amawulire agatambula mbu mukyala Linda Lisa ngono nga mukyala wa Douglas Ruwanga mbu yanoba era mbu kino kiddiridde okubanga Douglas Ruwanga mbu yabaliga ebbali n'azaalayo abaana babiri era kino kyekyaleeterako omukyala ono okubanga yesikamu. Amujjukireko ke mabega kaawo oba mwezi oguwedde twafunako amawulire mbu omukyala ono bamulabye emitala w'amayanja eyo mbu ng'anoonya engeri gy'asobola okuba nga asiikingamu asayiramu. Nawulirako amawulire ago era ne bagogerako awo mpolampola ne tulowooza oba bya bizinesi oba yina ekirala kyabala. Omanyi abantu bano babadde nnyo mu bizinesi ez'enjawulo ne tulowooza oba nti kyekyo era tetwakiwanya obudde ne tulaba nti kiri nnomo kubanga abantu bakoze ebintu bingi nnyo okuba nga bafuna obutuuze. Tulabye wano abaganda baffe beeyisa abasiyaze naye nga tebali naye nga banoonya mpapula. So ekyo tekyali nnyo kipya nnyo bagenda ne bakyogerako naye kati ate gano amawulire agavuddeyo nti munnange omukyala mbu yanoba era mbu essaawa ya Kakati Douglas takyali nelinda naye ate bambi babadde beezimbye babadde bakola bizinesi zaabwe ezo naddala papopate nga muyirawo omubiri omukyala oyo kubanga abadde ali bizinesi oriented oba nkyogere bwe ntyo abadde amanyi nnyo ebintu bya bizinesi nnyo era abadde azimbye nnyo Douglas Ruwanga. Munaye nkugambye byambu tetunaba kubanga tukonfaminga naye nga gegali mu nkuubo nti mu butuufu essaawa eno wetwogerera mbu yasikamu dda era tebakyali wamu. Oli ku NCK TV bw'oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire gakyali mangi nnyo ddala era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde. Asigala naffe tambula naffe mpolampola nga wetunoonyeza nga wetukuleetera naye ensonga ya Linda Lisa mukyala Douglas Ruwanga gakyali mu nkuubo ng'alabyeko awo naye nga teganaba kubanga gakonfamingibwa naye nga galiwo galaga nti munnange mukyala yatema dda. Nenkujukizaamu agatambulamuko last month but one nti bamulabyeko ng'anoonya mbu yali anoonyereza engeri gy'asobola okuba nga afunamu obweddamu yeggate ku abo
Abannayuganda abasiikinga asylum. Bw'onawulira byonna tujja kubanga tubikuwa, tujja kubanga tubikutuusaako mu masawotova.